Singa muba n'omuntu wammwe mu family n'ababulako kitegeeza ki? Abantu bangi balina abantu baabwe babuze. Abamu ne bagendera ddala kagendereri, abamu ne bakomawo. Eriyo omuntu abeera mu family oluusi kitammwe n'atandika okwogera yekka mu kkubo. Oluusi awaka waba atudde ayogera yekka, n'awoza ebintu biibyo, bantu bangoba, bantu baabano, gundi ampita biki, n'agenda n'abulira ddala. Ate abamu ne bakomawo. Mulimu omuntu agenda ng'atambula yekka ng'abuze, n'atuuka eyo n'agwa mu mugga oba mu luzzi oba mu nnyanja n'afiira eyo n'abulwako abantu be. Eri abantu abava ewaka mpolampola ng'alinga aguddemu akalogojjo, n'atuuka eyo n'atabukira ddala omutwe, avudde mayiro 9 oba 8, ng'eri gy'agwiridde eddalu teri yamumanyi. Ate omulalu tebamulanga, kubanga abantu balaba omulalu bamutunulako buli omu liiso limu nga yeegendera. Abalalu tebatera bbalanga okuggyako mu abantu be nga mumulanze omulalu. Okubula kye ki? Okubula kwa mirundi emeka? Waliwo okubula nga empewo zennyini nyiivu mu famire yammwe, empewo nga mwazisuula dda ebbanga. Era empewo ezo mu bunyiivu bwazo zirina standardi mu bantu ababula. Eriyo omuntu abula nga tagenda kudda nga wakufiirayo. Kyokka omuntu abuze n'afiirayo, bwe mutuuka okutereeza lubaale oyo taba mwangu, aba muzibu, kubanga lubaale oyo abamu ekituntundu ky'okumujja ku ttale. Omuntu yenna bw'akola obubonero bw'okubula n'ataddira ddala, abalitereeza lubaale beesiba 2, kubanga mulimu ekitundu ky'okujja empewo ku ttale. Okitegedde, okujja empewo ku ttale, ako kabonero akatwala omuntu n'agwa eyo n'atadda, kaba kabonero erimu abalamu abasigaddewo nti ekitutto oyo ne kimusuula ku ttale, kabonero akalaga nti naffe tuli ku ttale. Kale katubabonereze, katumutwale tubalage nti okubeera ku ttale kiruma. Katumutwale tubalage nti omuntu okubeera ebweru nga tali wuwe kiruma. Balumya mmwe abaliwo abalamu. Omuntu anoonya lubaale nga mulina omuntu eyabula, lubaale oyo aba wa bulumi nnyo. Okitegedde? Kyokka waliyo omuntu abula nga ddogo, nga bamusindikidde eddogo, omuntu basobola omutega mbogo egwawala. Okitegedde? Oli asobola okukola eddagala naga nti abule kamayitire, abule kamuziikako. Oli n'agenda n'agwa kasaka, oli n'agenda n'asiriwalira mu kibira, oli n'agenda n'abulira ddala. Okitegedde? Oluusi n'atafa. Mulimu abantu ababula n'ava ewaka nga tayogedde, n'agenda eyo n'atandika okukola obupakasi oba alima ku kyalo, eyo gy'afunira akayumba. Oluusi n'awasa ng'ategeera bulungi, naye nga gye yava teyayogera nti ngenze wano. Abantu bangi nnyo be banoonya naye nga gye bali balamu. Si buli muntu abula nti afa. Eriyo omuntu abula nga tajja kuddira ddala. Eriyo famire nga lubaale yanyiiga bya nsusso, lubaale n'abajjako omukisa n'obuyinza. Omwana aliko empewo n'akeera ku makya n'atambula nga tayogedde, tasiibula. Ne munoonya n'abulira ddala, n'agenda eyo n'afuna akalimulimo oba ali wa muntu waakola biki, naye nga tayogedde gy'avudde, n'afuna omukisa n'abeerayo. Okitegedde? N'akolakola n'apangisa enju, n'afuna ssente n'agula ekibanja, n'azimba n'awasa, ne bazaala abaana. Gwe towulira nkooli akugamba nti nze mmanyi taata yekka? Towulira nkooli akugamba nti nze mmanyi jjajja yekka azaala taata? Naye nga bonna bamanyi jjajja yekka azaala taata, naye gw'oza nti ensi yatandikidde awo, jjajja aboyo teyalina bantu be. Abantu bangi nnyo ababula ku bika, ne bagenda n'afuna eyo gy'azimba, n'awasa, n'azaala abaana. Abaana ne bakula nga bamanyiye. Abaana ne bazaala baana bannaabwe, nga bw'obuuza abaana abo abazzukulu babuuza, muyina ebijja bimeka? Titulina kijja kya jjajja omusajja. Ate ebijja ebirala eby'abajjajja mwe nti sina kye mmanyi. Oyinayo abantu abalala b'omanyi nti nedda ffe tumanyi jjajja omusajja yekka. Jjajja omusajja yekka gwe tumanyi, aye tetumanyi gye yava. Awo nabo bangi. Okitegedde? Eriyo abantu ababula nga babasindikidde eddogo. Kyokka nabagamba
eddogo gye liri, emyoyo emibi gye giri, n'emyoyo emirungi gye giri. Naye kiki ekireeta eddogo mu famire? Eddogo okujja mu famire emala kubanga lubaala agibanja. Emyoyo emirungi n'emibi giwuliziganya. Muddeyo ku lubereberye mu bitabo by'Abaminsani. Nabagamba Abaminsani oba amadiini buwangwa. Ekyo temulina kukyerabira. Naye si buwangwa bwaffe wano. Buwangwa butuufu gye buva. Era ne biboogerako bijje ebiri byaliyo. Eddiini byeyogerako gye ebiri era byaliyo. Era eddiini si bulimba. Wabula ekibi ekirimu nti eddiini tusoma ekintu ekitali kyaffe. Ensaba y'abamadiini yeeri. Okugenda mu ddiini okusaba kitundu ovo okusinza. Okusinza, okwebaza, ekyo kye batuwadde. Abazungu bwe bali ku mwaliriro gw'okusinza, ffe tuli ku mwaliriro gwa kusaba, gwa kukola. Okusaba ebyo bye tutayina. Okitegedde? Omwaliriro gw'Abazungu balina buli kimu. Balina amagezi, balina ssente, balina ensi ezirimu ebyobugagga. Okitegedde? Era omuzungu okuva obuto, omwana asobola n'okutandika okusoma nga asomera mu mmotoka. Buli kimu. Okitegedde? Balina era Abazungu babonerezebwa bubi. Abazungu ekibonerezo bwe kijja kubatta. Ate kitta bangi. Kizimbe ng'ekyo kiyinza okugwa. Omuziranga ogwo bwe gujja gubayisa bubi. Musisinga oyo bajja abayisa bubi. Kuba Abazungu baweebwa omwaliro gw'owaggulu ate bo be beesiruwaza. Beesulika ate naffe ne batusulika. Kati Katonda bwe abanyigira bubi. Ffe twasigala n'obutamanya. Abantu n'abasinga obungi bamanyi nti tumanyi okwenkana Abazungu. Si bwe kiri. Ensi ne tudde ku myaliriro gya ngalo nga bw'olaba engalo zino n'okuyiiya bwe tuba. Enkola yaffe ey'emirimu tefaanana. Endowooza yaffe tefaanana. Enkola y'ebintu tefaanana. Okuyimirizaawo ebintu bya bulijjo, enyimirizaawo y'ebintu tefaanana. Ensi zitudde ku myaliriro nga gifaanana engalo. Okitegedde? Engalo. Ensi tezenkanankana maanyi. Ensi tezenkanankana mbeera ze zirina kubeeramu n'okweyisaamu. Wabula omwaliriro gutuddeko abantu abo abeeru, kubanga bwe njogera ku Bazungu abantu bajja kulowooza ngamba Bangereza. Kituufu. Abazungu ntegeeza abantu abeeru okutuukira ddala eno yonna mu Bachina, Abajapaani, baki, Bayindi, baki. Emyaliriro gyabwe gijja gigoberezeganya nga gijja gikkirira paka ku muyindi w'owansi oba paka ku Mubulaziru oba paka ku Mufirika. Emyaliriro gijja gigoberezeganya okuva ku toopu eri ensi zitudde ku myaliriro gy'owaggulu ddala. Okugeza nga Abayisirayiri. Abayisirayiri ennamba esinga obungi ewakanya okujja kwa Yesu. Okitegedde? Ate waliwo emitendera n'emyaliriro egikkiririza mu mutendera gwa Yesu. Omuyisirayiri awakanya okujja kwa Yesu era Omuyisirayiri agamba ye talina kibi. Ate abakkiriza mu Yesu bagamba nti Yesu yajja kumalawo bibi, nti abantu tuli boonoonefu. Ate Abayisirayiri bagamba nti ffe tuli batuukirivu era okujja kwa Yesu bo tebakukkiririzaamu. Amagezi n'enjiiya n'entobeka y'ebintu by'ensi eno, ensi zitambulira ku myaliriro egy'enjawulo. Abantu ffenna tulina amagezi okuviira ddala waggulu ku ttopu ku beeru okujja nga twemunyunguzaamu langi paka ku muntu omuddugavu asembayo wansi. Buli omu wali alina amagezi era buli omu wali asobola okuyiiya. Era omuddugavu bwa wano bw'omusomesa n'agatta amagezi amazaali asobola okugenda n'ayiiya ekintu kye kimu n'omuzungu. Okitegedde? Mulimu abaddugavu abavaamu n'agenda n'afuna amagezi. Mwebali abalina emakolero g'Abazungu. Okitegedde? Naye kyebuuzibwa lwaki tebadda ne babikola okwabwe. Abalimu abagezigezi abamunyunguseemu lwaki tebadda ne babikola okwabwe? Nti bali baaweebwa byonna. Baweebwa amagezi n'essente, obwongo n'okulowooza n'ensi ezirimu ebyo. Omuddugavu wa wano bw'ayitamu n'afuna amagezi agasobola okutuukagana n'ag'omuzungu, ate ku nsi ye tasobola kudda kikolerako. Okitegedde? Olw'ensonga nti
ebirungo by'ensi ye, ebirungo, ettaka kwatudde, ebyobugagga eby'omu ttaka, materials ez'enjawulo, ensi ye tebiriimu, ebiri mu nsi ye bitono. Ensi zaffe zirimu ebirungo, zirimu materials, zirimu ebyobugagga, okitegedde mwebiri, naye enkola n'enkozesa, obwongo tujjeemu tutya ekintu, twekoledde tutya kino, okitegedde. Akati tulina bannaffe bo abatusingako mu kulowooza ne mu kumanya ne mu kutondawo zi masiini esobola okukola ekintu. Wano ebintu obutiba bwe tusobola okukola, tusobola kukola obutiba obukola amataffaali, obutiba, okitegedde. Naffe tulina masiini wano ezifulumya amataffaali ng'obutiba. Ojja kusanga masiini ezifulumya amataffaali nga Butende factory, Kajjansi factory, ojja kusanga masiini zi zonna ng'era ziggyibwa Bulaaya. Okitegedde. Kati wano masiini ze tusobola okukola ke katiba akakuba bulooka, okitegedde, oba akatiba akasobola okukola esseffuliya ya bboola, ebintu ebifaanaganako bwe bityo, nti bye tusamira okufuna bali bye bayina, bali ku mutendera gwa kusinza omutonzi, weebale. Ffe tuli ku mutendera ogusaba omutonzi tuteeke ku ddaala eryatuggibwako lye tutayina, oba mu nfuna tuli ku mutendera ogusaba tufuuke ekyo. Bye tunoonya okufuna bali bye bayina. Omuntu wa wano bw'asamira Lubaale n'amusumula n'azimba kalina, abagamba Lubaale yatusuumusa eddaala. Kalina gy'ozimbye bw'ogitunuulira n'omutendera gwayo, oyinza n'okusanga nga tetuukagana na nsi ziri bizimbe bye bayina. Kyokka gw'ogamba nsamidde Lubaale yampa. Tusamirira Lubaale atuwe ebyo bye tutayina. Tusamirira Lubaale omuntu abeereko obulungi. Tusamirira Lubaale tufune ebyo bali bye bayina. Bali emitendera kwe batudde, ffe bye tunoonya okufuna. Buli tutuuka ku ddaala lyabwe tutendereza nnyo bajjajjaffe nti ekyo nno ekika kyasamira. Bw'osanga ekika nga we wabeerayo omukolo, emmotoka zisimbye layini mu luggya, baana bawaka, anko w'egindi, abaana n'abazzukulu n'abako bonna balina amamotoka ewaka, era bwe bakola emukolo bagukola nga guli makunale. Ne mugamba abo nno baatereeza empewo, naye nga n'emmotoka ze bavuga si zaabwe. Baazigula Bulaaya. TV ze balina mayumba si zaabwe, kompyuta ze balina mayumba si zaabwe, amasimu ge bakwata si gaabwe, engoye ze bambala ojja kusanga bali mu z'Abayindi, zivudde Italy, engatto zivudde Italy, buli kimu kye bakozesa, okitegedde. Ebintu ebyenjawulo ebifaanaganako bwe bityo. Kakati tusamira Lubaale atutuuse ku mutendera gw'ensi, omutendera ogw'ensi yonna. Omutendera gw'ensi yonna olina gw'otasobola kuwalampa kutuuka ne bw'olisamira emyaka 10. Okitegedde. Ebintu ebyenjawulo ebifaanaganako bwe bityo. Singa twasamirira Lubaale okuva olubereberye, singa tulina ebyobugagga bye tuyina, singa n'okuweesa tuweesa nnyo, naye singa tuyinako we tukoma, okitegedde, singa tuyinako we tukoma, ekyatusuuza obuwangwa bwaffe n'ennono kyatuzza nnyo emabega ne tutambuliranga mu nkwawa olubeerera. Singa naffe tuyinako bye twekolera nga bw'olaba Buyindi balinako bye beekolera, okitegedde, balinako bye beekolera, waliwo amawanga agalinako bye geekolera ne gongereza ku byagali agabisingako, naye tetuyinaawo kati wadde kye twekolera. Industries ez'amabaati, misumaali, ezikola ebintu ebyenjawulo, masiini ze zirimu zonna, genda ogisumulule munda, amannyo agalimu, ebintu ebirimu, oyiro gwekozesa, bintu ebyenjawulo byonna biva Bulaaya.
machines ze tukozesa wano kukozesa ebintu wano tugambe nti ekintu kino made in Uganda ojja zisangamu era abeeru nga be batuwa amagezi. Era olya gavumenti nina machine nkola wali enviiri buli musono osanga eddulaaya nga bazijja bweru, ddulaaya bazijja bweru, buli kimu bakijja bweru. Okitegedde? Osanga olinjo ky'omuliro wali ngolola emmotoka, osange gundi zino ecupa zino ezivaamu gaasi, sirinda ezivaamu gaasi, ebyuma ebifumba plastic, kutereza bampa z'emmotoka, biki byonna masini ze zifuuyira langi biki. Noonyako akuuma akaweesebwa muno. Okitegedde? Akuuma akaweesebwa muno. Otunuulire emmotoka erowooza ng'omuntu, bw'oba onootera okutomera emabega n'ekubuulira. Okitegedde? Emmotoka eyina ennyindo ezissa, eyina bi air clean, ennyindo ezissa, emmotoka eyinamu essiza, emmotoka erowooza nga muntu. Emmotoka bw'eba eyina ekikyamu mu yingini mu oyiro, eyina obutaala bwekulaga, tosibye musipi n'ekulaga. Ebintu byonna emmotoka eringa gye bateekamu obwongo erowooza ng'omuntu. Buli kamu konna ne bakategeka ewantu ewafunda awo mu fulemu y'emmotoka, buli kamu ne bakanyigamu ewafunda, te buli kamu ne kakolagana ne kannaako, ate ne tasobola kukyamuka, n'ebeera namuppaka era ng'etegeera ng'omuntu, n'ekyamuka n'efuna ebyuma ebiwujja nga faani, ne bigiwujja n'eddamu n'ewola, n'eddamu n'ewanga buto. Ebintu ebyo okutuuka ku mutendera ogubikola kitwetagisa emyaka emeka? Kitwetagisa emyaka emeka? Okitegedde? Waliwo ekitusamiza lubaale, tusamira lubaale tufune ebyo bye tutayina. Lwaki twasuula lubaale waffe? Lwaki twasuula ennono? Lwaki bajjajjaffe abatandikawo obuwangwa n'ennono lwaki twabawakanya? Singa tuyinako we tutuuse, kyokka tetwandisanze bali. Ensi ziringa ngalo, kuliko empanvu n'ennyimpi n'ennasso, zijja zeegoberera. Singa tuyiiya, singa tuweesa, singa tuyina ebyaffe, naye singa era tulinga engalo zino. Eri abantu abalina amagezi agasukkiridde agatudde mu bwakatonda, oli nayiiya roboti ng'ewakatakola mulimu, yeereeta caayi, yeetegeka buli kimu, yeggula geeti, yeeyaniriza abagenyi, yeeteekateeka eddiiro, n'abulako kimu kufuuwamu mukka. Okitegedde? Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. TV, radio, essaawa, bukyanga essaawa eyiiyizibwa, wano twali tugegenyezaako ekintu ekiraga essaawa. Okusuula ennono yaffe n'ekitono kye twandibadde tuyina twakirwanyisa. Singa tetuli mbuzi nga kati era, singa tusingawo, singa twagenda mu maaso n'ennono zaffe, singa tusingako we tuli, weewaawo tetwandyenkanyenkanye mutendera guli. Okitegedde? Buli omu nga yakedde ne yeddiza ebibye, oyinza okulaba nga tuzzeemu okubeera mu nsi ey'abantu abakeera ku makya okubala emunyenye waggulu. Buli omu yeddiza ebibye. Abakola amakompyuta bagazzeeyo gye bagakozeseza, ennyonyi bazizzeeyo gye bazikolera. Buli nsi, buli mbuzi ku nkondo yaayo. Kale tulabe, tuyina bye twetaaga ku bali. Kati singa twasamira, singa tuyinako bye tuyina, ebyaffe bye twekolera, naye era nga bikoma ku mutendera kwe tutudde, kuba tulinga ngalo. Abazungu bakwata ennyonyi zaabwe nga zikoma mu nsi zaabwe, n'Abachina nga ebyabwe bikoma waabwe. Ebyokulwanyisa bye bakola ng'emmundu nga bikoma mu nsi z'Abazungu, oba mu Russia oba mu America gye tubijja. Kompyuta ziddeyo gye zibeera, amasimu gaddeyo gye bagakolera. China luddawa, Japan amasimu bagazzeeyo. Okitegedde? Masini ze tukozesa muno, masini ze ziri mu industries eziri wano, ezikamula ebikajja okufuna sukaali, amabaati, misumaali, biki, wano nawulira tuyunga obugaali, ebintu ebyenjawulo. Masini ze tukozesa bazizzeeyo eri bannyinizo abaazikola, tubibasuulire. Ebintu byonna tubibasuulire. Amasaawa, essaawa zonna tuzizzeeyo. Kompyuta tuzizzeeyo, radio tuzizzeeyo, TV tuzizzeeyo, masini tuzizzeeyo, dulaya tuzizzeeyo. Ebintu byonna bitukozesa tubizze, ebifuuyire emmotoka, ebigolola emmotoka, n'emmotoka zonna tuddire ebyuma ebitali bya wano.
buli kintu ekitali kya wano kyonna tukizzeeyo gye twakisuubula gye twakigula buli mbuzi ku nkondo yaayo buli nsesigaze ebyayo. Ojja kutunuulira wano mu Firika nga n'essaawa ebala obudde tagirina ojja kulaba tabbu. Kati abantu boogera ne boogera abazungu kino twogera ne tubaako we tukoma naye naawe nokkiriza wiini akusinga aba akusinze. Omukazi asobola okusanga mukazi munne ku street n'omukazi n'ayimirira n'amutunuulira nga ddala omukazi mbooko omukazi anyirira. Okitegedde okukkiriza wiini kintu kikulu. Okukkiriza nti oyo ansinga kintu kikulu. Okukkiriza nti ono ne bwe nnamuwala mpasijja musinga kintu kikulu. Okugamba nti abazungu badde ewaabwe baddeyo n'ebyabwe tulabe. Okitegedde baddeyo n'ebyabwe tulabe. Ekisooka omuntu wa wano takkiriza kusika nnono ye. Kati ki ekiddako? Buli mbuzi bw'enazza ebintu byayo ku nkondo yaayo buli kimu mu nsi gye kyava ng'ate temukkiriza kudda ku nnono. Olwo ensi egenda kukola etya? Tetugenda kutandika okwerya? Kakati tugenda kukola tutya? Ekisooka amagezi amasome tegatuyambi. Abantu basomye bafuuse ba profesa ba minisita baani abantu bafunye zi masters. Bw'omugamba nti baaka akantu koyiya ne bw'omugamba kuwumba kiwumbe takisobola. Abantu abasomye abafunye zi diguli bali wansi eno bayiya zi kando. Kakati kando ebintu ebisinga bisesa. Kati kando kyeki? Abantu abasinga bayiya wano ebintu abalinga baweeseza mu mabaati gakolebwa bali ebibaati oli naakolamu ekintu. Ekintu wano kyendaba nga kyetusibudde kwe kukolesa effuliya ziboola okitegedde boola kubanga wano tulinawo ko amayinja ag'omu ttaka, tulinamu amayinja ge tuyita amasengere, tulinamu n'ebyobugagga ebimu Kirembe Copper Mine, tulina amayinja agamu wano weegali naye bitono. Bantu bagenda ne bagamba abazungu bajja muno amasanga biki abaffe emyaka giyise emeka era bakyakolera ku ebyo. Wano tulinawo ebyobugagga byaffe n'ensi zitulinaanye ez'Abafirika tulinawo naye bitono ate n'amagezi gabyo tetugayina ne masiini zezisobola okutugiramu ebyo tetuzirina. Okkiriza nti akusinga aba akusinze. Okitegedde? Omwaliriro emyaliriro mwe tutudde tegyenkanankana. Bye tunoonya okufuna bali bye bayina. Bwe mutereza Lubaale ng'ekika ne mugula amamotoka ne muzimba ziikalina amuga Lubaale yatereera kyokka ate muzimbye ziikalina era musigadde muli baavu era temwenkanye bazungu. Lubaale mwe baatereezezza. Okitegedde? Lubaale baatereezezza mu famire. Be bantu b'osanga eyo nga famire teziggwebwako mamotoka babeera mu bibuga tebava Bulaaya. Famire nga yatereera ne baga nti obuukira gundi waabuukidde abo bali bulungi baamala. N'osanga oli ng'ayina ensimbi ayina akeedi 3. Okitegedde? Akeedi 3 ate naye bw'agenda e Bulaaya aba mwavu. Omuntu agenze e Bulaaya n'akola obuddu akola mu mirambo akola mu ggwanika akola mu mayumba oluusi yeetunda n'afuna ssente agenda okudda wano okuzoozaamu nga mpitirivu eza wano. Otegeera ki? Era bw'adda wano aba mugagga. Bw'abeera eri akola mirambo yatereeza emirambo yakola biki? Okitegedde? Yakola mu mayumba yatambuza amawulire eri akola bwa security guard. Bw'adda wano ssente zaafunyiryo zo zaamu wano asitula kalina era wano ne batandika okugamba gundi oyo omugagga kyokka ate eri abadde tayogera eri abadde talina ddoboozi eri abazungu babadde ba Katonda be. Kyokka ate wano bw'atuuka wano ate mmwe n'abeera ba Katonda bammwe. Bw'atuuka ku mukolo yatandika okuweebwa zikaadi ezimuyita ku mikolo mu nkiiko z'embaga mu kyaki kwe batandika okuwa kaadi. Mwami gundi yatutonedde entebe gye tutulako mu maaso. Mwami gundi ye yazimbye kyaki eno naye ng'eri e Bulaaya bakozesa mukozese era ng'e Bulaaya talinayo ddoboozi limala eri nabo abalabanga ba Katonda be. Okitegedde? Abantu wano abasinga tebeetengeredde be mulabanga abanene nnyo. Olaba ne bakabaka bwe batuuka eri era nabo banoonya kuyambibwa eri. Okitegedde? Ate bwe batuuka mu nsi zaabwe ne babeera balangira.
osobola okubeera n'ebyobugagga mu nsi yo naye nga bwe babikulekera obikozese nga tosobola. Ensi zaffe zibalako emmere, ensi zaffe zirina ensi zaffe Uganda ndoza bagiyita na Pearl of Africa. Embeera y'obudde, ettaka eggimu, zirima emmere n'ebala. Okitegedde ebintu ebyenjawulo. Twali tuyina kubeera nga tuwanyisa ebyobugagga okusobola okubeera obulungi. Abazungu tebalina ttaka lizza mmere, wabula balina ebyobugagga. Butter trade. Tulina ebyaffe, tulina ensi ennyimu, tulina embeera y'obudde ennungi, tuzza emmere. Okitegedde, twalina okukola ebyensuubuligana mu mazima n'obwenkanya, lwakuba abazungu baatuteekako amagezi ne batubbako ebimu n'okutubbako amagezi gaffe gamba nga okwegazanyiza ku mataka amadini okujja ne bagasenga ku mataka gaffe. Okitegedde, so ensi teyanditambudde bwetyo. Ensi yanditambudde mazima n'obwenkanya nga buli omu aweebwa ekitiibwa mu nsi ye mwali, wadde nga obwaffe busiisisi, obwaffe tubutwala nga busiisisi obutaliimu kibulimu. Ebyogagga bye tulina byebyomuswaba ebitono ddala. Okitegedde, n'olwekyo twali tulina okukola ebyensuubuligana n'ebyokuwanyisiganya, ffe nga tufuna bye tutayina nga n'abazungu bafuna bye batayina. Gamba ng'emmere, wandibaddewo ebyensuubuligana, eno waliyo ebirungi ebyandivuddeyo naye nga tulina ebirungi bye tubafunamu. Ensi bwetu bwe yali erina okutambula, Katonda yatutondera mu busobozi nga tebwenkanankana. Ffe ne bwe tunaayagala okuwogeza amagezi gaffe n'okwegeziwaza, mbunaffe tubenkana, mbunaffe singa twasamira biki kituufu okusuula ennono kwatuzza emabega era tetuliva mu nkwawa. Singa twagenda n'ennono zaffe maaso, singa naffe tulinako bye twekolera, singa tetujogwa nnyo, singa n'okuwesa tulinako we tutuuse, naye n'emmundu magezi maganda neetubula, wabula netandikoze epaatiikako mbwe emmundu magezi maganda pumbaavu ekolebwa wano. Emmundu sasirimu mu magezi muganda ekolebwa wano. Wandibaddewo embeera z'okuyambagana ezaffe ensiisisi ntono busiisisi, ensi z'abali naffe no tuyina ebyaffe Katonda byatugerekera. Ensi ennyimu, ensi ennungi, ensi erabika ng'amata, embeera z'obudde, ettaka eggimu. Twategekebwa tutya? Twalina abazungu bye balina otwegombako, bye baali balina ng'okujja okunona mu nteeseganya nga batuwa ebyo bye tutayina. Okitegedde, nga naffe twalina bye baali balina otwegombako nga tubawa ebyo bye batayina ne batuwa ebyo ffe bye tutayina mu ngeri y'okuwaŋŋana ekitiibwa. Okitegedde, bw'oba ne mukadde wo mu kyalo ng'alina ekibanja, gwe ng'oli mugagga tekitegeeza kimuggyako. Bw'oba mugagga ng'oli mu kibuga, jangu jajjawo mukyalo akutemera ettooke omuleetereyo ka sukaali. Ensi bwe zityo bwe zaali zirina okutambula. Omwana omugagga mu kibuga ng'alina akeedi, ng'alina bajjajja be mu kyalo balina ebibanja, tekitegeeza nti ajja bibajjeko ng'abazungu bwe baakola. Mu ekyo baakola nsobi, mu ekyo mbanenya, si batuukirivu, baatukola bubi. Okitegedde, okujja ne batufuŋŋamako ne batutwalako n'amataka gaffe. Okitegedde, mu ekyo baakola bubi. Kiringa omugagga bw'anaddira omwavu w'omukyalo n'ajja n'amuggyako ekibanja. Omugagga oyina ssente, wasoma, omwavu w'omukyalo omwagalako mmere, jangu ono n'emmere muleetere sukaali. Jajja wali mukyalo alina amayuuni mu lusuku ag'obukopa, endaggu, obutula, nakati, biki alima mu lusaalu, alina amatooke, alina muwogo. Omugagga jangu olabe ku bantu bo mu kyalo, leeta sukaali, leeta ne ku ssente enkalu, bakutemera ettooke mu lusuku, litwale e Kampala mulye. Butter trade, kuwanyisiganya, ebyensuubuligana byali bwe bityo. Omunkusere w'omukyalo olw'okuba jajjawo olw'okuba kaddiye, oyina muwa kitiibwa mu bwavu bwe, muleetere by'atayina akuwe by'ayina. Ayina emmere mu kyalo, leeta ssente agule amafuta, parafiini, leeta sukaali, leeta omugaati, bye by'ekibuga. Kati naffe ensi zaffe zino ziringa byalo. Uganda kyalo bw'ogigeraageranya n'Amerika, Uganda kyalo bw'ogigeraageranya ne Bungereza. Omuzungu leeta ky'olina eno, omwavu w'omu kyalo akuwe ky'otayina. Ensi bwe yali erina okutambula,
okitegedde. Kale nno nabo bayinamu ensobi gye tuli, ate ensobi ey'amaanyi ennyo. Naffe twandisigazza ekitono kye tuyina kwe twandirandidde, naye teweerabira tulinga ngalo. Ne bwe batandizze ne tunywerera ku nnono yaffe ne tusamira, era twandibaddeko ne we tukoma mu magezi. Amagezi gatambulira mu langi okuva waggulu tujja twemunyunguza paka ku muddugavu owa wansi, wabula tuvaamu buvi ba lubatu. Oli najja aba n'amagezi agasukkulumye ku baddugavu banne n'agenda n'akolera ku mutendera gw'omuzungu. Ba lubatu si bonna, si buli muddugavu, si buli munnayuganda, si buli munnakenya nti buli omu ajja kuvaayo ng'abaddugavu bwe tuli tituyiyenga bo, wabula tweyinamu ab'olubatu b'osanga ne makolero ag'abazungu mwebali, era okuva edda bajja babeeramu. Ab'olubatu baba ba lubatu abayiyanga bo. Omwana n'ava eno ng'amagezi masukkulumu n'agenda n'ayiyanga abazungu, naye ba lubatu. Okitegedde? Si bonna. Okitegedde? Ebintu bifaanaganako bwe bityo. Kakati ensi eno mitendera, ndowooza nnandazze nnyo. Ekibuuzo gye kyasookedde odiyo eno ewanvuyi, kati kanzire ku kibuuzo mu odiyo eddako. Weewaawo, yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.